gwe n'omukozi yigadde lw'olina okwogera omukozi yigadde lw'olina okwogera era yigadde lw'olina okureactinga ku nsonga ezikuluma tugenda kubanga tutunuulira akatambi kano mu ngeri emu oba endala abasinga mugenda kubanga munjajinga according ku bigambo byengenda okwogera kuba nkimanyi tebigenda kunyuma naye ate era ne bwe binaaba tebinyumye ekyokukola tewali nze nabagamba vidiyo ezange zenkola mugezi yekka yafunamu atategedde akojja kubanga obuuza manager yenze Shila Adita mbeerayo n'obutambi bwe buti era nga neewayo kubanga mbakolera obutambi nga buno tubeere nga tuyigamu tubeere nga twekamfatinga in one way or the other muganda waffe oyo mu katambi ali mu kulaajana ku biki ebyamutuuseeko ewa mukama we ansiiba mbagamba baganda bange mwenna abakolera e Bulaaya sigamba nti tuba twabeerabira tubajjukira nnyo era nga nsiiba mbagamba nti nno tubasabira nnyo olw'ensonga tumanyi biki bye muyitamu mu bugubi bwe mukoleramu embeera gye babayisaamu ensasula yammwe engambi okuwummula nga kubi ebintu byonna bye babakola munnange tubiraba tubanga abeefuula nti tetulaba ne tubanga abeefuula nti tetufaayo ne tubanga abeefuula nti tetulumwa naye njagala obbategeeza nti tulumwa tufaayo yadde ng'olumu obuyambi tubuleeta leeti munnange kye tuba tutusobola ku ssaawa eyo akatambi akali mu vidiyo yange eno saagala mukanyoome njagala mubeere nga mukateekako nnyo ebirowoozo naddala mwenna abakola e Bulaaya abaana ab'obuwala embeera ebanyigiriza nnyo eyo e Bulaaya naye kale abasinga ku mwakatambi ako mwakalabye era mwakategedde ne mukansheyalingirako abamu ku mmwe ne muntuma nkwogereko abamu ku mmwe ne muŋŋamba muyambe n'ebintu ebirala bw'obanga ogenza okukola ewa mukamaawo si Bulaaya yokka ne mu ggwanga eryaffe gye tuva bakama baffe batukola ebintu era batunyigiriza lwaki olw'ensonga ffe ng'abakozi amaanyi gaffe gaba matono ebiseera ebisinga era ne nkugamba nti nno ng'oyagala okufuna mu mulimu gw'oli mu kukola bannange buli kintu kyonna mu bulamu muno kirimu challenges everything bit marriages bit relationships bit work bit what obulamu bwonna bulina challenges so gwe wonna ogamba nti buli challenge ejja mu bulamu bwo ogezeeko nawe ogichallenginga muganda wange ogenda kugwa ekibu buli challenge nejja mu bulamu bwo n'osalawo otandika okukaaba togenda kumalako tuula wansi olowooze how you're going to overcome that challenge ebizibu ebyo by'olimu si byebizibu ebisinga kuba waliyo mikwano gyo abali mu kukola nga tebasasulwa nga bamaze emyaka 8 bakola tebasasulwa abalala babaggalira abalala bali mu kkomera abalala battibwadde emirambo gyabwe tetumanyi gye giri so gwekyo ky'olina kitono right now you can deal with it at a particular time n'omanya n'ogamba nti kati kino kindiko essaawa zino ngenda kukola ntya teweteka mu position ekuleetera bizibu recording videos mu nyumba ezitali zammwe ez'abakama bammwe mugenda kufuna ebizibu we keep on telling you each and every day olunamala ofuna ebizibu nga mutandika okunkubira amasimu mbayambe naye nga these are the things byenkera ku makya ne mbagamba everyday ne mbagamba bannange ensi ze mukoleramu ezo z'amateeka nsi z'abasiraamu don't you dare record any video ng'ocomplaininga naddala video esobola okuleetera obuzibu olaze bad side ya mukama wo gitadde ku social media bagenda kubuza ebintu ebyo bakuteeke mu kooti ya labor law ogenda kwogera ki era ne tubagamba nti ebizibu ng'ebyo bwe bikutuukako the thing ky'olina okukolerawo mu bwangu obwo contact people abalina obuvunaanyizibwa gy'oli abantu abaakutwalayo eyo babuulire obagambe bannange ewa mukama wange mpita mu mbeera bweti ne bweti mukama wange and respectinga bw'onoolaba nga kampani egaanye okukuyamba gwe kennyini nakugamba obuvunaanyizibwa bwo ng'omukozi mukama wo kumuwa kitiibwa kukola kyakutwala naawe kennyini weewe ekitiibwa mu feesinge omugambe munange bosi ebintu bineno by'okola binyigiriza bijja nakundwaza than recording a video crying oli ali mu nnyumba ye waddemba okukola buli kimu kyayagala waddemba okutambula nga bwerere waddemba okupama ku masowaani waddemba okugafukamu waddemba okukukuba waddemba okukusiba n'okukola ebisigadde naye bw'obanga otuuse mu mbeera ey'okunyigiriza ng'olaba you cannot take it anymore mu facing omugambe mukama wange we nali signinga contracts zammwe twabagamba ziriko amateeka some of you you don't take time okusoma contract yammwe gyegamba mwe muteekako mukono kyova olaba mufuna ebizibu mugambe mu contract yange egamba bweti ne bweti ne bweti mu contract yange temwalimu bino bigenda kundwaza era sisobola kubigumiikiriza ekintu kinene we kiba kiganye it's better onzizeeyo
ku office oba let's terminate the contract kubanga obeera n'ensonga ekukkirizisa okucontaminatinga contract n'ofuna boss omulala. Kandowooza ensonga eno gye mbagambyeko mugenda kubanga mugirowoozaako bannange nammwe ng'abakozi mweddeko sirigamba nti ndi ku sayidi ya boss naye ffe abantu abaali bakoleddeko abantu ate nga right now tulina ababossi baffe be tukolera tulina ebintu bingi nnyo munnange bye tuyitamu. Yenze Sheila Adita kammanye endowooza yo katambi nga kano kyesoogeddeeko okintere mu comment section. Mbagala.